Omuzungu gwe batulaze nti eyawasiza Fuutu avuddeyo n'abyegaana. Omuzungu kennyini agambye nti ye tannaba kuba nti awasa ku Fuutu era agamba nti baamusasudde ssente agende bakole photoshoot. Byonna byabadde bigenda mu maaso. Omuzungu yabadde asasuddwa era nga babadde mu photoshoot. Maama Ggulo bannange bimutabuseeko, mukazi wattu ebyokwogera takyalina. Wabula omuzungu ali ku TikTok yeegiriisa, ava ku live adda ku ndala, ava ku live eno adda ku ndala, ava ku live eno adda ku ndala. Bannange omuzungu ali ku TikTok akoze olugambo buli kimu akyogedde. Waliwo ebirala ate ebitandise okuvaayo ku Maama Ggulo. Bannange nze simanyi. Maama Ggulo we bituusa ayinza okwetamwa Fuutu n'amuza ku street. Ebyama bivuddeyo bagamba mbu Maama Ggulo munnange Tomboy muli wa Bisiyaga mbu era ye yakola ng'omwami wa Fuutu. Mukazi wattu kwogera bimuweddeko. Tujjukira bulungi nnyo nti Mukunja we yali ng'alina ono Shiba. Baatuuka ne bagamba mbu Mukunza munnange akozesa Shiba. Ne bibeerawo abantu ne balwana nnyo era mpaka Mukunja munnange bwe yeetamwa Shiba n'agoba Shiba. Akadde kano tulaba Shiba embeera gy'alimu yaddirayo ddala nga bwe yali ate ng'embeera ekyatabukira ddala. Simanyi kigenda mu maaso naye abantu balaba nti waliwo omuntu gwe bakutteko ate ne bamuyamba ate baddira amaaso ne bagaddiza ate ono ayambye omuntu oyo ne baagala okumumulemesa ne batandika okuleetawo kino. Naye nga byebyo Maama Ggulo amaze n'ayogera amazima n'agamba ekituufu yes yabadde photoshoot naye era nga omwami wa Fuutu essaawa yonna ajja kubanga ajja ng'ekiseera kituuse naye nga twabadde tulanga kalango ka gomesi neki munnange kulanga nti tutunda gomesi ez'abagole ate era nti tukola ne make-up ow'abagole. Yagamba kabadde kalango amaze nakkiriza naye nga mukazi wattu omulaba takyayala. Bannange ekiri ku social media baleesa abawala bonna Maama Ggulo bino byambu. Bannange nze sijajinga muntu yenna, siina muntu yenna gwe njajinga ate siina gwe nsalira musango kubanga siri Katonda oba kituufu oba si kituufu tewali amanyi because we know abantu basobola okuvaayo ne bajja ne bawaayiriza omuntu olw'okuba nti oli tamwagala ate tukimanyi nti omuntu era basobola okugula omuntu yenna ne bamugamba tugenda kuwa ssente bweziti jangu oyogere nti ono muli wa Bisiyaga. Kisoboka nakyo. So kati sirumiriza kintu kyonna wabula tubirekera Katonda. Naye nga Maama Ggulo abantu bavuddeyo, waliwo omuwala avuddeyo alumiriza Maama Ggulo ngera Maama Ggulo mbu we yali nga munnange ali Ebisiyaga nga abira ne sisita we n'anyumya nti Maama Ggulo akuba Fuutu emiggo mbu amukuba bubi nnyo n'amusibira mu nnyumba amufuga yamugaana okubako ekintu kyonna kyayogera ku byonna ebigenda mu maaso. Ebyo byonna bigambo by'abantu bannange okisanga ku TikTok. Kambatere wane nate ku video tusooke n'akavidiyo ak'omuzungu nga yeegaana ebyabaddewo. Bitandikira wano. Hi Peter. Omusajja zze. Hi Peter. Hi, can you hear me? Yeah, talk to us on Yeah. audio. So, how are you doing? Panange, this blew up, eh? Oliotia Peter. JND. So, Peter, where do you come from? What's your nationality? I'm originally Swedish, but I've been you're here for Swedish. 13 years now. Okay. So, yesterday we were here and, we woke up to the good news that, you had proposed to our beautiful girl, Jessica. Yeah, and unfortunately, that wasn't real. It was not We real? were all just doing a photo shoot, all just being for a bridal photo, and then someone just shot that video and posted it. So, Peter, we have been on alert that our
loving sister is gonna get married. So all of us were kept hooked up on the big day and the engagement day. And the engagement day came and you were the fiancé. You know, actually, I really didn't know anything about all that. Yeah. And I think there were photos taken Yeah. just to symbolize what was going on. And Yeah. I had actually nothing to do with it. I didn't even know who she was when I was there. I got to know that she was the one today. Oh, so did you, who did you have the business with? Was it, what's that girl's name? Nanteza? No. So, no, there's an agency, Bliss Models, Yeah. who needed a model. Everything was very in order. Yeah. We are doing a photo shoot. We are just using my hand. We are not showing the actual husband. Oh. And so there was no that's problem. So your that's hand. all. Because I saw the pictures that was only showing your hand. So that is what we were actually doing. So you were not aware that your video, that a person was filming you? No, we were not aware. And so this is just someone this is just someone sitting next to us, and you can see on the quality of the video, Yeah. it is just someone who has some poor phone and doing this. So they said that they were just gonna take your hand with the lady, not your face, nothing. Yes. Not my face. It's not supposed to be me as a person there at all. It's just me symbolizing the white man. Oh my God, that's not nice at all. No. Has this but the affected one- you, the one like who in is- has this affected you, like in any way? Like, are you currently dating? Like, did your girlfriend question you? Well, I mean, the people I have around me, of course, they already knew I was going for a photo shoot. Yeah. The only thing is, of course, there's a lot. Kale bamikwano mubadde balabi balungi nnyo mukama abampeere nnyo omukisa wonna wasinzira okuba nti olaba vidiyo za Maggie okola kyamaanyi nnyo era mukwano gwange oli wa ddala wensabira gwe wenna atannaba kubanga otweyungako akagambo subscribe wansi wa vidiyo eno bw'oba okankooneddeko oba omaze okuba nga ate otweyungako kakwatemu waliwo akalala akajja akalinga akade nako kakwatemu kijja kuba nga kikuyamba nti lwemba ntaddeyo akameseji ofuna notification babeera bakuweereza akameseji nti waliwo kentaddeyo kale bamikwano ate musibe bulungi musule bulungi mweraba.